Abalungi tubaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda nange mwana mwalawo Asha nava namatuvera nga twebaza abasubscribinga panange mwebale nnyo mwebalire ddala tina abapya mu subscribing abakadde mu sharing abantu baberenga part of us ate ngera sibeera ze kambera ne banange kabe yanjule atera tudde no mulamu agoffe tutandikire wa anko abasale basoka ladies first Shakira abalungi abatulaba tubaniriza erinnya lyange nze Shakira Dara. Oliagazaaki. Ononya wosekera. Ndi maleyo. Nedda bambi mulireke katukomaawo. Ka ogikange bana kumala ya manya yo yanziranga sumbuka ku ssomero. Yaliya ebitumbuwa byange nabula. Okay. Mfe twasomera tawali. King Kampala abasajja banyirira nsimbi. Walayi lero byakagundi ako. Sibya bulijjo ne omukulu Anderson London. Oh, ya asubidde akasuuti sikabulijjo. Alex Aleku. Munjogere nyangu bagamba weteze. Amuteze ne Alex Aleku yakanjiye kano kala kunyonyesibwa wano obulabako. Kala kunyonye. Ajite. Akagwa mu na benyambadde. Bya kunyonye. Mulugudde byaddala. Cheers. Bane kasoke tunyemu kurecho. Wow. Kana tembanga muntabudde. Goli kukoko. Pele tunya soda mnayi. Nenga banange unakola tutandikide mu vibe tutandikide mu bya kunywa nga mu bitegere nsinga bwetambula. Yakutabifuba. Okitegera. Kimlavu yatugamba bintu byakweraga. Twerageko kye tukola bintu byakulumya bulumya. Kudula. Atinafe bibyo tukola byakulumya bulumya. Okitegera so banange tweyongera okwebaza abasubscribing abane mu sharing mubere mu mbozi nga zino. Oyinza okuba oliyo tulaba otufollowinga naye nga oyina ekintu ewandeetaza okumanya kyewandeetaza okuwulira tewakiwulidde olunaku tulina omulamu agwaffe gw'abasajja abakuba abakazi. Abasajja mukuba abakazi. Naye ng'omulamu omukulu sina abasajja abakuba bakazi baabwe. Guno omulamu agwammwe muwulirize ensonga eno ate ng'omusajja abakiikiridde. Hey! Famire y'amayanja baneeki. Bali bonna ate bakubi. Lwaki mukuba abakazi Weasle? Omukazi yakoze ekyo mukuba okutuusa ku ekyo. N'okuba munno ng'olinga akuba. Amanyi yagudde ku accident. Bannange yamukubye. Wena soso mulaba nabadde sisomye headlines. Namanyi omukazi enjuki zaamulumye. Ate nabadde simutegedde namutegeera nti yeeye. Amanyi obuzibu obuliwo omuntu bwemugwa ku accident ofuna accident. Omuntu avaamu emisinde. Nadduka. Naye ko bagudde ku accident nga bali babiri ne Weasle. Naye no yamukubye mpaka kwekyo Weasle natsi kwago muwagidde Weasle yampye mpaka kwekyo enge motoka je mutomedde naye banayo omusajja nga lwakubwa omwana waamu naye nga yagambye tebamukubye nesokoleke nati nga nkulu okuva ewaffe nzijje ewonfumbirwe natsi ng'onkuba really? Akisinzira. Nze sinamanya. Mukulu munno aba akoze eki. You guys, mukulu munno aba akoze ekyo kumukubanga. Ate mbanga mwenye bakulu n'abakulu mutule wansi muteese ekigonjola ensonga sikuba naye nze bana eno nkuba. Katomanyi kiki obuzibu baawo. Waliwo obuzibu. Omanyi ekigambo bakyayogera nnyo nti love terina grade. Osege. Ekyo kiba wakati w'okubanga omusajja mugagga asokwana omuwala omwavu eyo grade naye waliwo ekintu nkyogere mu kyebanjite standard obanjite mu age bw'oba musajja kati bano abawala baagala basuga daddi abasajja basingako emyaka bwe mbanga nye emyaka 65 oli musajja muzeeyi omusajja w'emyaka 65 ali like okubeera n'omuzukulu w'emyaka 25 otegeera oba 2 kati bw'obanga musajja wa myaka 65 muzeeyi wa myaka 65 n'awasa omwana omuwala wa myaka 2 ekano omuzukulu we kubanga bwe yakuza omwana we yamukubanga ekitegeeza n'omuzukulu asa omukuba kati nabwe aba akuwasiza ng'oli muto omukyalo ono wemba ndaba natsi nalabye ng'omukyalo omukuluko aliwa Mukyala Weasle
mwana mutonyo oba cheka mu ali what 18 omwana omuto atali 18 alinga mu 20 something naye ate Weasle sije kati Weasle kati kikyembadengezako kutegeeza Weasle emyaka gyalimu Weasle si muto si muvubuka si buyuuti si muvubuka yes musajja mukulu kati Weasle asanidde abakyala omukazi akuze different emyaka gyalina n'egya teta mwana muta teta mutonyo kitegeera nti alina ebintu byakola ebyekisiru bingi omuwala yes nga Weasle alaba tebimujjaamu so kada Weasle brand bayita Weasle and radio bwekyo mwekyogera good life bayimbi b'amaanyi mu ggwanga beebagimba abagwa mu bantu nga bolaba Bobby ba Chameleon ba Peter Mouse osegeera waliwo ebintu Weasle okozeemu ensobi togerageranya Bobby n'abantu balala tuli ku bayimbi we twogera ku Bobby abeera Bobi Wine then Kyagulanyi ababula yes kakati abayimbi ekikeekyo in fact we already and Weasle musical alina we yatuuka Bobby we atatuuka batuuka mbi iti Bobby teyatuukayo so bwe tuba twogera ku side eyo bayimbi b'amaanyi yes munene kati mu kikeekyo alina omukyala gwasanidde okubeera naye nti radio nga bwolaba nti Bobby Wine alina Babi tulina nights wano ez'amaanyi mu kibuga bawulira Chop Life ku Sunday waliwo Jack and Drew ku Sunday waliyo Zara Taleza ku Saturday waliyo Exo naye togenda olaba Babi nga gyali lwansonga alina ekitiibwa kyakuuma eky'omwami we esegera babikola mu biseera biri nga bakula bagendanga mu club naye kati bakuze takyasobola otambula wonna tutambula nze ntambula mu ezo nights okulaba Juliana kizibu yes sindi omulaba ku stage naye musangasanga mu mabaala kizibu navyo kyekimu naye John Black ogenda mulaba wiya yambusa kiridde ate emyaka gyakwetala kati ne Weasle okay Weasle yasobola okwetala najja naye ne mukyala we asaanidde kubeera mu kiti kyekiriwa bwato bwakisuubya bwakisuubya kirina okuba ekitasoboka kyandisobose singa gwe mukazi gwe yakola kiri gwe yalina esegera so teta ng'omukyala gwalina si ye mukazi alina kubeera mukazi wa Weasle kankusalemu ekiri binatsi bw'oŋŋamba nti talina 22 is it alinga mu 20 tugambe nga 25 awo kati oyo si ye mukazi asaanidde okubeera muka Weasle kuba akyayagala ebyamasanyu kati olaba bw'ofumbirwa muyimbi sometimes tebaagala nnyo mukazi wa butaala baagala nnyo omukazi nga ye wa waka okitegedde kati wekikuleetedde nkumire waka ogenda ofune bolaba bakujjamu anti wajja kufumba kyogamba Babi atambula nze nkulaga ekituufu bwe kiri nti bwe tubanga abantu musaanidde if am 30 ye 25 tugenda tukulana osanga nga bwetuba tukoye ndongo fena tugikuwa wamu osegeera osa kati nkulaze nti ne Bobby naye tokyaswala malaga musanga nga kati Bobby bw'aba atambula n'omuntu we era basanga mu comedy store osegeera oba bagenze nga ku Fun Factory bati togera musanga nga Bobby azunze bibye ne baba azunze bibye mu magezi ng'anoonya kukuma ekitiibwa kuba akuze bakuziza abaana osegeera kati Weasle teyasobola kukola ekyo kufuna omuwala jamu alina teta kuba bakulaga nze kino nsinzira kuba nalabye kwasinda bukakafu nti yamukubye ndaba bulabi nti yamukubye naye okusinzira ku post ze naye ku Facebook balaga ensonga nti Weasle kuba yaleetedde abaana kubasuula ku bbaala ng'omuwala ahostinga nights mu mabaala naye nga mu mazima amatuufu mukazi wa Weasle tasaanidde kuhostinga mu mabaala yes omuntu ahostinga mu bbaala afaanagana ne waiter naye manyi gye omuwala oyo gye yamujja however fe tuli ku nsonga eya Weasle bwe bulamu bwe yamusanga yagenda omwagala nga bwe bulamu reddo omwala kati eyo nsobi tasaanidde kubeera mukyala we kati Weasle naye yakolamu ensobi osegeera ate omuwala naye kyakola si kikyamu kiri mu myaka gye naye ne Weasle kati omukyala gwe yafuna si kyakola ki tajja myaka that's why bagenda lwana buli naku tebasaanidde nakubeera wamu oba si ekyo mpozi omuwala yagaba mutte ye bagenda mukuba kubanga ate si gwe gusoose ng'amukuba kati oba guno gwakusatu oba gwakuna agenda mukubira ddala naye ng'amukuba omwaka ogwedde yamukubako n'amukuba n'amumenya erinnyo naye ndowooza tebalizimba n'okubalako emyezi
n'ogujja gugweko neguli oguddako nagwa musabule kubanga muwala muto osegera bino akyabyagala nze kuddiramu kulaga brand ya Weasle wadde mulaba abantu boogera Weasle talina sente takyayimba takola kinaye brand eba brand yes esegera brand awulira bw'atuula obwongo obusiga bwa ndi Weasle ne binatuukako byonna omukyalo wange esegera ebyo byanyumya mbu simanyi bangenze Weasle takyawalabirira waka takyampa sente yanya sente Weasle gw'omulabirira kyogamba ebbanga lyonna litamulabirira amuwa sente zaawa ate byayogera nti alina kulabirira abaana bw'aba ayagala obulamu bwe asitule abaana be anobe agende kuba Weasle si baana Weasle abaana tabalaba Weasle alina abaana ate omwaka oguwedde we bamukuba ne bamumenya erinnyo nagenda ku poliisi na reportinga biki byonna byonna bwe waayitawo akabanga ng'omusango gyeguli ye kennyini yeyajja ku poliisi n'abagamba tebalinankubako bwe buto bwe njogerako kati njala kulaga omukyala kiki kyembadde ngezaako okugusa obeera emyaka egisaanidde mu kukola kapo ndiwo obufumbo waliwo omukyala nti nyina emyaka 3 olina 25 bamu bamukulanye kizibu nnyo n'okugalulira oluyimba nkutya nti kati Weasle muyimbi abayimbi njogere ku bayimbi bonna nti osobola n'okuva ino mubuuzo olwaleero lwa mande emotoka ogisimbula oddawa nakulimbalimba nzikirirako wansi awo nga omukyalo omutyaye nava najjako n'ebisumuzo aga leero mande nkwagala mu nnyumba osegera naye kati teta muntu bw'ojjukira ba Red and Weasle ebiseera bye bakubira bread and butter tea osobuuza teta waliwa nakugamba nti wana limu S1 oba ki akyalina faani amunyumiza ebiseera alina faani we ali mu nyumba amunyumiza ebiseera ebyo kati amulabira ddala star amulabira ddala ekimuntu amukanga aba amususeeko omuntu mukulu nnyo gyali naye bwabanga olina omukyala ogose obuuza by the way twayimbira bread and butter waliwa tojjukira naawe byebiseera byewankwaniramu ku gundi nalozene ku sholi okonsabe enamba esageza baba bajjira mu range yemu ekyo ogenda mulimba agamba sebo olagawa parking amotoka leero mande temukola vambi ebyekiyasegera omanyira best age abantu mulina okubanga mwesingako emyaka omusajja oba mukazi omusajja alina okusingirako ddala emyaka nga 10 bayirawo okufunga 10 nebegiba 10 kati olowooza Weasle asingawo omwana emyaka emeka ani tegisuka 10 era giri mu 10 na naawe nedda anyway simanyi omwana ndowooza alinga mu 27 28 ne bwabanga Weasle tanatuuka mwana Weasle tanatuuka mwana kati ate mukulu we tagoba ekyemyaka tuve sife tubazaala omwana tayinza kubanga aweza emyaka egyo tayinza kubanga aweza nga 28 I don't think naye byakola nze mutumulabira ku myaka abantu tebeekuza naawe ate abaana mulabira ku myaka kubanga bw'oba omuwala yina ategeera bulungi ngategeera omanyi kati kakulageko Maddox bwe yava ebweru ne bamutikanga talina kintu najja wano ojjukira bamukwatako mu kikwekweto ebinankulabye esegera olozani yajja n'amuzzenga okulaba nti kati ali wano asobola ogenda nakubashowa omuntu munki yali mukazi we omukazi alina oluganda ku Bobby I think najja n'amanejinga n'okumanejinga nagamba wange muyimbi w'amaanyi lwaki andamu ebyo ye yakwatanga n'essimu olwo n'olunaku twakubanga twagamba buukingako nga yakwata n'essimu Maddox yali atandise kuyimbira n'emitwalo 3 ng'agenda n'agayimbira naye wayitawo ebbanga mukazi bwe yajja oba yava bwe oba yali wasimanyi whatever n'atandika ng'akwata essimu ng'agamba njagala miliyoni bweziti nga teziriyo tujja mufuna naddamu n'amuteeza kubanga ng'awulira ddala ekifaananyi kya bbaawe kikola kitegeera emyaka gye ategeera bbaawe kubanga tuve ne ku myaka n'obwongo okukula wali abantu abakuze omubiri naye ng'ebulowoozi kakati ekyo omukyala gwe yafuna tasaanidde nti yandirowooza ebyokukola byonna n'atalowooza kugenda mu hostinga nights sikakuba nti ekyo kyayogera ekyokugamba nti tandabirira takola ki ekyo kigenda mukubya kubanga Weasle
sigwe ebbanga lyonna agenze tuukawo yamulisa abaana bali ebbali bonna yabalisa munjogere nyangu nasi kyekyo naye agenda aliisa ababake ku Weasle oba si ekyo ajjamu okuba mpaka lwapo amuviire mu nyumba otegeera oba si ekyo tola nti balaze face tako bajja tulaga mubinange bagenda mukuba nasi munjogere nyangu you mean nti omukyalo oyo muto ate n'omulimu gwakola gwa butaala siri ya butaala ate mbadde n'omusajja wa butaala serebu kataala waliwo kapo gyenjagala kapo ya Misa kine mukyala we Nakayi ye mukyala buli omu gwatamanyi yes tomumanyi kubanga talabika nnyo mu buki mu butaala naye temugenda abeera nti emyaka mito egy'omuwala ate the same time okola mu bbaala mulowooze nti nemunaakwataganya tumutwalira ddala ebyenyumya nti hosta tumutwalira ddala nga waita aweereza mu bbaala ebyokuhostinga Weasle tabimanyi tabitegeera ate biki hostinga biki emyaka gya Weasle ate jukira omulimu gwa kiro mama afuluma ne taata akola ki afuluma abaana babawabudde oluvaayo mwana mudda kumaca nga jukira hosting kiri kitya hosting a night nti tukuwa olunaku oleeta abagaga sino tebasasula okusasula yesu basasula naye babala abagaga booleese esegeera night ogisitude otya naga tugenda kuwangayo sente bwesi wango ddala olina eyo ki abantu bo abakwagala abasobola okujjanga banywe kakitegeza agenda kubeeranga ku simu wano alina kubeerako n'abagaga mu kibuga leero gwendi terabe kyebyana gyebiri bwekimu kyonna boto ya sente bwesi talina kubeera nga wano abikola kati nga Weasle brand ye ekitiibwa kye muva kwebyo abantu bebalaba nti simanyi takyayimba omanyi abantu bannayuganda batwala nnyo baweyinga nnyo omuntu naddala nga se Weasle bye yakola yabikola baakuba baali bakabi ekitiibwa akisaanidde so abulwamu omukyala asobola okugenda mugamba Weasle okola kino tekikujjaamu naye omwana taso akyogera oyo teta osegera nibaba avudde katata avuddeeyo ekyo mwekulagira tasobola kikola kwe mulimu gwagenda n'akola oba si gwe gwokka emirimu gye giri yandivuddeyo n'agamba ngenda tegekanga bivulu kati okozesa n'ebivulu bya kiro era okozesa chansi ya Weasle baawe muyimbi Weasle wantu wangi bakyayamwagala mulaba wagafoominga kati oba osobola okostinga nice kera kumakya noonya obwo obusente kubanga bba wajja kujja ayimbenga kusho mugambe kozesa erinnya lyo nyamba olete kamiliyoni nyamba oyogere ne gundi zangena tekanga wano kivulu kusolooza wano nfunengayo kasente akatuyamba kozesa eyo chansi kubanga ate abalala bagikozesa n'abalala mubeereko mugambe ssebo ngenda labiri abaana ne bali abewazaale tulina kubaweerera tuula ssebo naye nga ssebo saba aba akyetawula eyo ekyasi gye nkulaga nti bw'aba tasobola kikola then tasaanidde kubeera mukazi we munjogere otuziba amaaso nkulaze nti Maddox oli yajja n'amutereeza nga omukazi yagikwata ng'avudde kasa seetuse n'amutera gamba mwagala sente meka njagala sente bwezi naye sikirako waliwo ekyanjalo bamuyimbisiza emitwalo aga 3 Maddox yes omuyimbi oyo yenna osegeera naye nga kyali kisaanidde nga yakajjaawo osegeera naye kati yaddamu n'apiikinga naye maanyi gaki oyo kopi gwolaba Kyagulanyi gwolaba ebiseera biri singa teyaliiko nti babbi era kyemanyi naye asokyogera ebiseera biri batandika okuyimba baali basajja miswaswangula basajja batalitegeera omukyala gwe yayina naye mulimu omuntu ye gwosikanga naye akkiriza okumusika yes ne wabaawo oli ng'omusika ayina eggulu kati awe nkugambira obanga tosobola musika n'atereera tambula mukuba tebamukusibyeko mwagala bwemba mwagala kati otekayo osegedde bwobanga olaba nti omusika tajja naye nga olinda ofe naye nga bali baffe abatulaba naye mwongere okusubscribe nga mu sharing mubeere mu mbozi nga zino gwali yatulaba omwami osobola okukolera ku makya n'okuba mukazi wo nga Weasle kye yakoze mukyala we n'amukuba n'azimba face ng'olinga okuba ente naye nga obukakafu tukyabyogera wano naye tetwabadde tetwalaba evidiyo naye nekirala temutunoonya okwata otya abaana n'obayingiza mu kintu ekyo n'obatwala n'obateeka ebweru wabweru w'ebbaala buli omu yatunuulidde abaana nga anti kati olaba ne Weasle nze ndabanga Weasle yesi mukulu
mukulu wange mukulu waffe mukulu wokuba Shakira ye muto so ndabanga naye akyali omuto mu birowoozo si muto omuntu nyinza okuba ndi mukulu naye nga nkula like omubiri naye ng'obwongo wakati Weasle okwatotya abaana bayingiza mu kintu ekyo future y'abaana tulabira abaana future mu myaka 10 banabeerawa ekintu kye bayita love kyanjawulo ate n'ekirala okunyiiga tekuliiko nti ndi muto oba ndi mukulu tosobola kuŋŋamba nze nkuddiramu ne basajja wakitiibwa ate omusajja aba musajja kino kibagambanga fe abasajja tusigala tusolooza ng'abasajja n'obakaana kato kali awo ka myaka 8 omuwala wa 12 osanga omwana mulenzi w'emyaka 8 nga alina ekintu kyayogera newekanga ono ngaaluzo ninze bulala omusajja aba musajja sisobola kubanga ndi waka ntudde kubanga akulaga nti abaana yabajja waka bw'aba yabaleeta n'abajja waka esegezo yali waka ng'omukyala yali mu bbaala obeera otya mu bbaala nga ndi waka obudde bwali bwa misana emusana babeera mu bbaala kyekyo kikulaze ffe n'ekirala nati bulirira abasajja banna abatulaba bw'owokedde ku makya ng'ogambye owadde point egamba nti obusungu buba busungu lwaki okolera ekintu mu busungu sooka olowooze abaana ebintu byammwe abakulu tebabirimu kyo kiba kyakunyiga nakyolale kyanakyo alina sho azize okuba nga alina sho ng'aba mbuukinze ekigali flight emuleka tebalina jjajja waabwe ate n'ekirala at least omusajja yandisitudde abaana abo n'abatwala ewa maama we ewa jjajja waabwe yabazaala abazaala maama we atwalira nti maama wange abaana nga gwe oli mu kunywa bbiya nze sinaana kunywa bbiya yali alimu nasuze bakasi sinywedde gwe oli mu kutanira onyumirwa mba nina kuleetera abaana ate bateeka bwe yali asaana bateeka wali mu kuloti mu kawunta ku boto wakati baba balinawo ebyokunywa n'abatuuza wakati kati abaana abo mu myaka 10 kuba obutambi bwe busigala bukyalabika era bagenda kulaga baana bo bosimira baana balina sensi bajja kisesinga bulungi bamanye nti daddi twali tumulemeredde waka mani ng'ali mu kuba pate okuba otya pate nga ndi waka nedda naawe omanyi ogenda okuba pate ezo nga nange ndi waka mu njogera ennyangu kuba pate bwe mba wakukomawo 11 njagala ku mwenda bufuluma ogende awo ekyobukyala olina siga nga oli mukazi kati ate nkusooka ewaka zali sawa zali misana bukedde nze natuusedde waka ate nentuka n'okuvuga nkomewo nembatuusa ne ku gate tonaana kufuluma nze ndaba abaana yabateeka kumpi nabateeka mu fridge natsi alabika bagenda Weasle yagenda okujjaawo nga bafunye muddo obutakkaanya kuba Weasle yajja tabitegeera yajja taliiko empala akutte enkwate mbanyize ate yali ayambadde yali asaana kugira mutawero yali asaana kugira mutawero obwambala nga ndeeta abaana kati nakubuulira ekigambo omwenkanonkano kirala esegera kati ekyo abaana babo kyebagamba nti yali talina batwala waani abaana babazaala abo babiri bwe mba nasuze waka nkitegedde olina naiti byo biremeddemu ŋŋumye manya nti naiti ekuba mpaka 8:09 10 linya kawubba kakuleete waka oba ngamba nkima baba nkolagana nzije naye ate gwe bukedde naiti ekuba 12 emu 2 kumakya nga tonatuuka waka lwaki sekukuba temukuba namukuba kati bagenda okukola ekyo yagenda okujja onaasuula abaana ng'alabika amaze omukuba aye n'ekirala ate baali bafunye obutakkaanya yagenda osuulawo abaana ng'olwedda amaze omukuba baali bamaze dde ofuna obutakkaanya alyoka ajje ku gundi alete abaana abo amusolewo kati mutufere ogenda mu ddwaliro yagenda nywa mwenge ani gwe baali bakulu ayinza okuba yaddukirako eyo nga yewali mikwano gye yeetaasa afune ku buweerero ate alinga tahostinga kweyo ebbaala kwe baasuulira kyekikulaga nti lwaki Weasle alina kunyiiga ate kokuba we yali ayiseewo kweyongeramuko obucupa one for the road kati oyo mukazi yeetaaga kupa obuzibu buvaawa kunywa obuzibu webulinze wendaba ndabira ddala ng'emyaka gya Weasle n'egy'omuwala oyo oba respect Weasle gy'alina
oba nti brand esi ye mukazi amusaana. Kati olaba ekintu ekyo kijjira ku bano abasajja abafuna abakazi nga abawala abatonyo ogenza omusajja oli myaka 5 ofunye omuwala ku campus omuwala agenda kuvugira ku level yenga y'ebintu bya campus byamanyi etuke birthday eyo omuwala agenda kujja ku mulimu gwo aleta abakuba bivuvuzera jemyaka je wagendera ndi wano laba ndi wanyine ebintu by'edabanga byakwemoola muli awo muli mukunjira amazzi musimanyi ndi eyo ntambudde noonya sente zange munsalira keeki munsiiga bikeeki mubisiigani ebindabira ddala bya kito mwina bisiiga mwana okisege tuli eyo muli eyo muleesa abazinyi bali mu kuba ku kkubo okisege avuvuzeera nakukyali wange bali mukolere kawempe bwe yabalengera eri yavuma omuwala katoddangamu nakummanyiira sente zambuze dda bammanji oli wano okola pate mu maaso gange oleka musajja anyongeze renti nakamunyonyola wano agenda oli wano bajja n'emmotoka nga 5 pi ne baziparkinga we bati happy birthday omuwala eziyavayo yali amukubye oluyisaga amwogera kuba amanyikiddwe oyo omuwala yali amutabukidde waliwo ebintu nga tebijja kaba kalenzirenzi kali of course kajja kubeera eyo mu busimu bwako kali ku tiktok mu room ka tiktok nga kemyulamyula obwo nawe sefko si mulenzi twogera ku basajja kati bulenzirenzi ali awo ali ku tiktok samgayo on tiktok ani kali awo kasajja bangamba okay simanyi nnyo aba tiktok kati kalenzi bakabeera eyo mu room bajja kakola bakajja sanyuka age osegeera kankubuli omusajja buli nnaku naawe omukyala omukula buli siside ya musajja Weasle gwetunulidde n'abakyala Weasle kati musajja Weasle of course obuulira bulijjo baga nti alinayo abaana be banjawulo olisobola osanga mwabo abakyala bazaddemu wayinza okubayo omuwala agamba nti Weasle yamanyiranga naye nze teyankubanga bwati ngo yali myaka gyeebisookuba byagaana biralalala ate kijja ending up ng'osanze gwazzeemu gwawasiza gwakaddiye naye kubanga omukazi nga myaka gyo nga ddala kapo tosobola mugalulirira na luyibooti kubanga n'obwolugalula n'olumuteekako mwena mwekuba tosobola mukuba naawe omukuba feesi naawe akuluma wakiri ofunako ka damage mwena mufuluma gamba twekubye baga beekuba abo naye tosobola nti yamukubye kubanga aba akulinamu ka respect abalina bingi bifande bagamba oyo mukyala wange naye kanaalaba buli kyekakola bya kisiru ate nga ddala bya kisiru nze ekyo nkikubuulira singa nze Weasle mukazi wange ogenda otya postinga mabaala weeyita ate nomala gamba munze ndabirira awaka kubanza nalaba posti sabiwulya mukamwako naye posti ze nalaba ku Facebook bezoogera mbwagamba mwenaku zino Weasle takyakola naye Weasle omumanyi waliwo okuba nga akola naye nga talekaawo ssente waka abaana ate ali kunoonya ssente waliwo n'ekino bannange mulaba abantu abo bali mu limelight ayinza okuba yawasa omwana muwala oyo ng'alinamu kasente ekyo mukitegeera omwana omanyi yaliko ne Miss Rwanda yali ani recent Miss Rwanda nebamukuba bwetu Miss Rwanda yiika bwati simanyi eseza mwana Munyarwanda kyo kituufu kiri nti omuwala ndaba nalabye nga bataddewo akafaananyi ka Miss Rwanda wali nga bamutaddeko Miss Rwanda yali Miss Rwanda Miss Rwanda ne bamukuba nze mba amanyi balina feesi nga ngumu kubeera Miss Rwanda kuki balina akuba Miss Rwanda ne bannayo bayamukubye ekyo omwana w'abandi nedda bibe bikonde omwana ayinza faanana bwati abasajja mukendeeze wakiri yandinobye yandivuddewo ewaka yandimugaye kino sikyagala teta ne Weasle tebasanidde kubeera baawukane bannange kakati omuntu ng'onawa advice ky'abantu waliwo ekintu kyolaba ate nga yenkulu kituufu Weasle kati emyaka kankolage mba celebrate Weasle asaidde kubeera na ekika ky'abakyala balina okubeera kati njala nkubule nti singa Weasle alina omukyala nga Cindy asomugalulira oluyi nga Cindy tokireese nnyo aba kisusiza abamukulu nnyo tokubye nnyo nkulaga mu myaka Weasle mukulu si muto naawe mbadde manyi kito siya Weasle mukulu ku Cindy wow yes
Weasle mukulu kubanga nze nasooka okulaba Weasle ng'ayimba ku launch ya nga ndi muto ne kati kamba nali mukulu nali mukulu nalinga mu P6 awo nga balaunchinga ya album ya Chameleon. Weasle nalinya ku stage ng'ayimba oluyimba lwa Kampala biki no limba balita Kampala ya something like that usegera bakwe zine nyimba zomanyi oyakubira nga muri kubine bya hit wo mubalira usegera nga Kasindi nako kali Bro 3 kali nga 18 usegera so kapo sanga Weasle asubanga singa konka Kasindi emyaka ngesa ekyo kyonchika so kwanga usegera kakati beba bagenza abo kati taso akera kumacha abalabira ddala omuntu omukulu munne warasobola kuba asobola okwogera namuli omukazi akola kinene kumaka nnyo natsi omusajja omukubi aba musajja mukubi anti kakati aba asobola okukuba nze nkugambye musobola okwekuba omusajja asigala musajja naye tuba twenkana emyaka bwe mba n'emyaka 2 ebituuka ku ebyo ate bw'olanga akususeeko noba bakusiba tolina wamu bannaye solution ya gundi kuba kunoba nokuba kunoba si kunoba katoyaga kufa okay kale solution ntana nedda nze kyendaba natsi nze bannange kyendaba Weasle n'oyo omukyala oba muwala kyonna kyali munjogere nyangu awebbawo obudde n'abaana either afuna omulimu omulala wakati omulimu ogw'ebbaala bw'anaaba nti akyagulina tawa time omusajja tawa time baana bagenda bwana bulinaku ekyo bawadde kifu anobe tekibera kubaawo nze nkubuulira olaba wama naava manyize ekituufu kiba kituufu anobe bannange nedda tebisobola beerawo kirikwesinaaba mulimu omuntu nga we bali ababiri nga mulimu ekikyabawaga okitegeera naye nga batudde bateesa saba zino Weasle tumubalanga omuvubuka naye musajja mukulu jjukira musajja nti mukulu naye ye obwongo obuvubuka akyali muvubuka like nga bw'omulaba naye nga musajja mukulu kati ate Weasle naye akyetwalirawo nti muvubuka kati nono omuwala alaga nti muwala muto kati omuwala ate ye muto kiribwesa ate muto bayinza basobola okutuula wansi ne boogera omuwala yono nti nze wansanga ndi serebu okitegeera era nkyalina okubeera ate nekirala wansanga ndi muto ekyabawala kati nga muwala nti mulungi ndi mulungi kati abo baba tebasobola kukwatagana ate kiri bwe kiti waliwo omuntu ng'akugamba nze emirimu gye nsobola okukola nsobola kukola mu bbaala okimanyi nti abo gye bali nakugamba nti nze njagala mirimu gya bbaala njagala emirimu gya masaaji n'ofuna omukazi ng'omugje mu masaaji bikikazi nti nkola mu masaaji nga baani bitala ng'obeera mukazi wange okola mu masaaji ate omubali n'ebyo by'okostinga night okitegeera oba nandifunda n'ebya night era abakazi nga nkujja masaaji nkutwala wani mama aba masaji tebafumbirwa era bafumbirwa abo naye ndako ngasubase ku masaji abebi ngenze okukola ngazuka ku matanga nabo okolera ku masaji nga abasajja wale eri ku spa manya babayita spa biki bazita spa ate bayiga bagamba bababa bwe tebakola ku reception buli mwaga akola ku reception ate akola mu room mbo masaji kati kiri bwe kiti osanze omukazi omukazi sayidi the whole body nanda muwase obosa sasa ku massage you know put your body there nange ndi waka mukyala wagageze kukola aliyo afenga bajja nti wayi mukazi wakola mulimu ki ga mukyala wakola mulimu ki spa massage baza netulika nechi esege kakati ekituufu kiriwo kiri ekintu ekitawanya bano linnya alabira ddala kubanga jjukira Weasle kati ayina njiyite ki alabanga omukyala amuswaza okubeera celebrity kyangu kyakufuna information yonna ebeera ku ground mu bbala agenda kubanga ali waka oba anywhere gyali kuba siyateeka ati abeera waka agenda kuba oba alitudde mu studio oba aliwa bakamuteereko jjukira olugambo lw'e Kampala ate taali wano bamugulidde boto tali wano alina omugagga kigaye kiri wano kubanga ate era naye bambi omukazi simunenya ekyamunenyako kimu kusigala wa Weasle
nze ate ekyo sikimunenya alina fumba osegeera kubanga si lwe basoose omukuba bwe mpulira naye alina fumba ofumba biki ate abafumba n'okufumba tebalina bye bafumbayo osegeera kakati bajjamu information ali wano bamutuddemu kiboto kyakafaananyi bakamukube basindike bamugulidde Hennessy yakubiri ekitegeera oyo ali mmotoka omugaga ayinza n'okubanga tali mmotoka nti lwabwenzi wabula agenze kubala biiru n'omuntu oli sente biki bambi we bali kujja ne wiiki ejja jangu naye kyeno nga mulimu gwe ali mu kukola mu butuufu bwago kitegeera nga talina mukukola bwenzi wabula kyawulira kyalina okukola okulivinga kitegeera ate era bafuna sente abahostinga nights naye ku Weasle tekijja Osegera mukazi wa Weasle bula abasindika information atajjuke abasindika bulala oli agenda teka musupu watandikidde okulya nti ayagala kisindikire Weasle akimanyi bulungi nti ali out ayagala mutegera ajja teka musupu ndoba yali wano ayina egayi mbabadde motoka okumala essaawa nambo oba bakola ki abimusindikire kati Weasle ajja kunyiiga ajja tuuka waka atunulira abaana wadde waliwo abalabirira 11 awulire nga akisuse trust me ajja kunyiigamuko ojjalaba ekyokuba tasobola kukkera ku makyagale okukuba bamuwa abaana muyise bw'ati wabula kiyitira mu busuulu nedda omanye obuzibu obuva mu ekyo kunywa biragalalagala kati omanye omwenge solution ya buli kimu si kuba ebiragalagala ekyo kyo nkiwakanya nnyo almost Kampala kati bukya covid yajja kuba twazuula nti ddagala bwe buzibu bw'abantu abamu kwasobola nti ddagala naye nga si ddagala muyisawo nyogera ennyangu ku nsi baasigalira kulyako makoola omuntu olina kuba nga ofunayo kadoozi kati kadoozi yako okutafuna covid tukuba ennyo kuba singa twafa singa tubalingayita kati abantu abasinga nabo bomanyi n'abakulukulu namwe mubifuna mu magezi kubanga engeri nti oba munno abikozesa so tuba abikuwa mu ngeri yonna doozi ate gofuna y'amaanyi kakati ebintu bangi ababikozesa naye njaga kubuulire bameka abafa owulira nti ono yafudde yamutemyeko omutwe bakozesa ebiragalagala abakozesa ebiragalagala buli nnaku bangi babaika bawulira bafudde nedda kale bansonga nga butemu abamutemu butemu oba nebutakanya bwabwabwe so si biragala abatalina mannya tebajja mmanyikwa baneka abakyala bali babakuba n'abasajja nkwa example muganda we munnewe ono gwe yali akolanga naye twaliyo byebimu byava ku ebyo byebimu oba agira Weasle n'agenda si kyekyo nze banekyekyo yalabika ku lukolu olunaku nga yenayina empale nedda bampi ebiragalagala bino omusipi bagumubbako nga bagumubbirako wa mu mmotoka yenna neyokayoka gyali abaserebo bameka bemumanyiko like abaze bakuwa bakazi baabwe wano prima nga bawukana ne Jostede oluli olwasooka luno olusembyewo by the way badetinge ne Mr. Henry balwana Jostede tasobola kuba prima babadde mu dating tewali date eyo bali bamuwasa sinakuwasa naye balwana tetubogera nakaabo tebalina kibakugamba singa abadde Jostede nani mwogeddeko naye kati biki ebyo antugamba abantu abakubye abalwanye nani lwe basemba Jostede balwana ne prima ne bakubakuba buli kimu ekyali mu nju ne balwana buli omu n'anoba n'agenda ewuwe ate nolaba nti bo bayawukana ne bawukana ono namanyi lwaki bayawukana omukazi she has a name ayina sente ze omukazi asinga sente omusajja mukwano diriwa prima asinga Jostede timu George timu prima Fetumanyi Jostede prima ina sente ze azine sente kimoma basudiya naye ate nga tuzemuuko emabega Weasle ne Teta olinga emugamba nti kati abadde akyaza abayimbi nti alina nights omukyalo ow'essente tomalaga mumanyira mukwano kati Teta singa abadde alinamu ettooka eriwera tomalaga mukuba kubanti tugenda lwana paka ku makya sente saagana zoogerako mugamba we bya prima mpalina sente nekino tekiriko sente ye tekiriko sente ndindakomuntu musooke munsonyiwe mwogedde mu bubi ate nevu temulimu sente erimu mu birala nga mutegeragana nga muli bulungi nejja ng'oli bwe yagamba nti love is sweet naye bwejja mu sente
kino kino natsi ate nga naawe okimanyi ne Shakira akimanyi okimanyi nti omukyala ayina mukutooke ayina mukuse kati Zari omanyi batumanyira so bamanyira Zari tomumanyira yabuuza ne gayi mu kamera mu baby ogenda kunkyawa kagamba baby yogera mu kamera jukira kati kyamugambe mugamba off camera mwana tokola kino ayina kukkiriza because Zari ayina omukazi wese ntayogerwako naye ababala bagenda bakwa because namba bulire kati awo kyemugenzeeko kyawukana ne kya love relationship ekya Zari Zari ye musuubuzi asuubulayo ebintu bye Dubai n'amala gamba ebinsaze n'ayiwa eri amatooke n'ayiwa kasasiro n'agenda tali mu kukola love yali having a fun ne sente ze we hustling oba gye hustlingira n'afuna akasente ke bwe amala ofuna akasente ke n'atandika okusuubula ebyo abayagadde ayinza ogamba kati ngenda temera mu ndiboota leero ngenda kuyita masuuti leero ngenda kuyitako wansi leero okitegeera I'm having a fun tali mu kukola mukwano wali kyetubaddeko yakola sente ze n'atwala kubuulire babola bye bayagala bazaalira ebyateta birimu omwana simanyi baprima balina omwana balina abaana babiri ono jasa mu having sente ali mu vacation ya love yakutabala kupima abaana bali biki akatunulira batalaga akali biki kano okisegeera akatebe yako n'akagata nkaya kati yali mukebera ate akyakebera ate kantu kajja namala kati ate waliwo ne gwe yabaddeko naye mabega otuyaludde nekwegamba ye munjogere nyangu musubuzi ate nga kyakola kyekituufu mu myaka gye kyekituufu mu myaka gya Zari kyakola kyekituufu because yagambye living a life ye I don't know. Naye ngabaddaye Zari yalinga bwaba mukulu nyalinga mu 40 something kana was 50 no ate akyalina just sente bw'ofuna kubanga laavu nzibu naddala mu Uganda wano twajja wabi nabo bo yagala laavu genda mu nsi endala wano teriiwo wano tewakyali laavu kati nno nze kankubulire laavu weeri munange gye bagirina love weeri naye ng'oyina sente ate sente etabulira ddala oyina sente love teriiyo mwana wa maama sente tikyasinza okutabula mulera baavu bulungi nga weeri mulwanagana mutereera naye omuka agifuna agamba kankulageko sente etabula sente eyawula nungi nga mubadde baavu mutegeeragana ne mulinnya ate lwengi eri wano awo wewali obuzibu kasitebeerawo ejo eyo kyenkugambe terina kubanga mpanvu nnyo terina kubanga kapo nga tekirana nnyo olaba njagala tukozesa example zaba tewali muto nnyo tewali mukulu yes tukozese bamisaaki tukozese ba Bobby mu ba celebrity kubanga ate mu ba celebrity kibatabula nnyo lwansonga nti bamisaaki abo buli mukazi ayagala misaaki yes naye n'omula nti asigadde yeekumidde ki mukyala we buli mukazi ayagala Bobby Geoffrey Tayi baagalwa ba Mayinja naye bakumye ekitegeera olaba wano kati akulaga wano kinene ne Doreen Mutiibwa naye bakulaga nti bakola ki kati range abasinga baali bamanyi no nti Doreen Mutiibwa asinga kinene okulu naye nze nange bwe nkimanyi no kinene musajja mukulu asinga Mutiibwa emyaka bunene ejjulo erya ddala nga 8 osegera naye kuba kino kinene ate gwe basooka okumanya tebanamanya oli naye olaba nti love enkwatagana kasitanga weeri ekitiibwa kasente bwejja tebatataganya naye olwedde mubeerawo nga love mugikaka mwekaka zino Weasle katula Yakubye teta kati teta n'akikuba Weasle asogonda ate tayinza butagonda kati bwagonda n'atwala ate sente jikira nayo mugenyi teta yabwe mubulako nga bakulagako abakuba nga Weasle efunika segera yasinga abadde nti respect ebaddewo before mwagalana olwedde nti omukwano gubaddewo nga mumulaba kape match nga kubanga kisokera ddala ebyo byonna bikyaliwo ebyo bya prima byobadde yogera tebisoboka ebyo bya Henry ntagenze omukazi ayina osegera tesa okubaawo eyo laavu mbwe odaringa akola biki mbadde mbalaba nga mubaala kuvaayo ono ali mu kutagala ono ali mu kumusitulira asitulira baaga akola ki mukazi ki
tekibanga omukazi kyundi mukufuluma ntegeera bulungi gwoli mukutagalo gweno bakuyola oba toli mukazi waliwo akantu enjigayogera nga bamubuuzizza yoba yali ani nga beekyayo nga tebanneekyawa n'agamba beekyayira ddala kati waliwo akantu keyayogera mbu omukyala oba omwagadde ebibye biba bibyo abaana b'omukyala baba abaana bo neŋŋamba sookolaba ennyo kamono twalobesa bino ebyalwasa bino banange bamanyi okugenda baextractinga eminno ebyalwasa boto otandika okureasoninga ebyekisirisiri ebyekidongo naye omuntu alina amagezi otandika okwogera biki ebyo mbu omukazi ebibye bibeera mbu abaana bo kitaawe ali eri taata tebamukkiriza nakulaba baana osegeera bannaffe abalabi baffe abalonekubira lekuba discool mu kusiribala mwongere okusubscribinga mwongere okusharinga bannange musubscribinga awo munyige nawe awali akadebe benga tusobole okuba nga tubawa notifications buli kyetuleeta muba mukiraba naye nga tusembera okuwunzika tusokera natsi nsokere wa Shakira kagambo kinga gwe about kumbozi ya Weasle ne teta agambo kenyinza okubawa akaloozo twewenga ekitiibwa ate ekyokubiri it's better tufunenga mikwano gyaffe bw'oba olaba ng'omuntu si mukwano gwo ebyo byonna byonna bibaawo ekyokusatu bwe tubanga tufunye obutakkaanya bonna abaana tubajje mu nsonga zaffe kuba tebaaliyo tebamanyi nakumanya oba tuyombera mu kisenge tebabimanya bwe muba muze okwekuba temwekubira mu public abaana bebalabira kibaluma mentally kati abaana abo baana bato kyebabakoze ekyo kyokka baana bato naye bakitegeera bakula bakimanyi bakiraba kati myaka 10 omwana oba omusuubira kukola kituufu ate omwana ng'oyo kuliko omwana omulenzi mukama nsonyiwe naye omwana oyo ayinza okukula naye nakubanga mukazi amwinamu abaana bameka babiri teta naafumbye okufumbira ku middala si kyangu amwinamu abaana babiri naye omwana omulenzi oyo bwakula tomwewunya nga akusula akuba mukazi we yalaba taata kyeyakolanga kati ffe nga ffe abazadde ffe tuwa abaana omusingi gwe balina okubeera nga bakuze neŋŋamba nti bwe tubanga tulina ebintu byonna byonna bye tukola n'abaagalwa baffe ddala ekisenge kimalirize nga buli kimu tweyanza nnyo Mrs. Shakira Nabu toyitawo nnyo natsi kalowoozo kikoowa abalabi baffe abatulaba oba Weasle ne teta kati ekisooka ddala life ya celebrity eyawukana ne life y'abantu abalala eyawukanira ddala omuntu yenna omanyi celebu tebakoma ku bayimbi bokka bacomedian radio presenters biki waliwo osobola okuba netutumu ku kyalo kyeyamaani kyeyamaani aba celebrity ku kyalo omuntu amanyikiddwa ku kyalo kansala biki aba celebrate bw'oba ofumbiddwa nga olina kusooka kumanya mwami wange akola ki muntu wange kika ki ekyo kitaddewo nti omukwano yesimbeera wasa mikwano gye bakikola ki naye sooka n'omanya omuntu wange kika ki babi ebyo bichop life eyo boto azaba zipopinga azaagala naye ayagala ku TikTok nga popinga cyandi munyumidde kuba muwala muto ne Bobby musajja muto usegede naye waliwo etuuka noga kati ntuse ojugira Bobby bye biseera enyimba ze yali ayimba nga nagagundi agavuma straight usegera takyasobola kuba nesimba ko kuba president nina kubeera exam nina kitubina kyendimu kati bwamala kuva ku ekyo ne mukyala we abali no chikola ziwe nagamba ba wange asobola otuukirira president w'eggwanga amukubira straight agenda ko mu state house n'agira kino ne kino kati ziwena yatamiranga oyo batamiriranga ddala naye kati omusanga takyasobola kugwa biri yatamiranga akyuka otuuka n'osooka n'otunuulira gweva ku bantu bye boogera kkiriza gaana omuntu go alina erinnya amanyikiddwa nina kukola ki ekyo nno kyabadde life eri ayogedde ku bantu bonna
naye particular celebrity muntu mulala ayina erinnya afumbiddwa muyimbi inakweyisanga atya lwaki mukazi w'omuyimbi okola mu bbaala mukazi w'omuyimbi yes osobola okuba ng'ozannyayo obuzannyo bw'oli eyo oyenda guzabbali biki naye nabuzannyira wala omusajja abe nga yeesobola bw'abanga yagadde todda ku bulogirogi bwa ku kyalo mugaye tugende Jinja oba tugende Nairobi nina kukuuma ekitiibwa kyani ate nekirala alina kuba nga muntu ali worth it naye bwanga oli ku bulenzirenzi oli mu mabbaala wuyo tamiira owanikayo ebintu ebitasaanidde abaga nti oyo mukyala gundi oli mukutta erinnya lyani lya bbaawo kati oyo muwala nze ngambye yandibadde akozesa example wadde tugambye tetumanyi mputu yandibadde akkiriza naye singa alina ekirowoozo otuula namugamba naye omanyi obadde olina erinnya lyo obadde muno yafa abantu bakyayagala kulaba waliwo abantu bemutaatuuka nze mbadde nsaba sente zange zino nziyina kubanga kibeera layisi omuntu ng'ayagala tutegeka ekivulo alina asasula muyimbi asasulira oli n'oli ategeka ebidongo naye kati ono ye abayimbi abayina kwata sente zo funayo night somewhere nga yakusasulira 5 omuyimbi wajje ng'ayimba olwedde omuyina ngenze wano ngenda okujjanga fees zindekere ez'abaana n'ebyewaka bw'obanga biri toyagala mbikole nyambanga ne muganda wo Lion Island muje munyimbilengako wano Lion Island ebere night yange bwagaana laba kamiliyoni bwagaana genda olabe mayanja mama mugenzi banaye mbadde nsabye kino tayagala nkole kino kimuswaza bw'oleeta idea bwete buizo musajja mukulu tebabalimba ebyo biragalagala bye bireeta ebyo bijja yes bibaawo oluiba abagize naye kimala ne kimwamuka bw'olizoninga bw'otyo ajja kuwulira nze maye ekikubi omuwala ono wadde nti aba atamidde abeera akola kire amanye erinnya lye agamba kino tekizijjaamu ate olabikira naye ddala talinawo ssente saa zino takola ki ayinza okumulekerera lwa nsonga yamulabye asasula kino naye kati ekyo kyekireeta obuzibu manya nti ni mukyala wa musajja watutumu kyamaani ku kyalo chairman kyaba bakugamba togenda kwesimba kubwa chairman nga tolina mukyala oba oswaza ekigera no mukyala nyina abaana waka ojjo kwesimbawo kubwa chairman ku kyalo kakati ate omukyala golina obulenzi bwa boda bonna bumusomba segeze kiba kya chairman bakyaliza kati bwoba oli mutika chairman ku kyalo fuba nnyo ku kyalo ku mama ko kumekitiibwa nga munda hoteli kyebamanyiiwo ekigera kubanga ojja kuba ne stamp otandika ozikubira ku baana ba boda bakubira stamp ku kyalo kubanga oyabize ekigera so celebrate kuba tubadde twogera ku bizo kyanjawulo weeyise mu ngeri endala toba malagala bika tobeera wa bulijjo tubadde example nga tutandika mukyogeddeko nkimanyi bulungi mukyala Misaki omulaba wa yes waliwo omukyala wuno talina sunula embeera za Juliana talina musajja nti gwe tumanyi nti yono naye yatuuka n'alaba bakuba amabaala badigida abulira eyo twalabako embaga Hildaman ne mukyala we Misaki naye namulabako mukyaki siganga mumulaba wantu wonna naye okuba akuba pate naye afuba nnyo okulaba teweteeka mu butaala kubanga olwedde ebbaawo gyali kati bagenda ku followinga batuleetedde zi TikTok olaba erinnya ly'omukyala wange nyina erinnya lisobola okunsuula byakola binsuula sanjala nkubuulire omwana bamusuulira ku makya yali mu bbaala ekyo kyokka kikulaga nti omusajja asovaako so yes yagenda wala namupa bubi nnyo naye obusungu busobeera onosanga akikoze lwaki oli mu bbaala saawa ez'ogwo mukyala wizo baba alina kukuba ekigera oli yaddala ng'omulinnyako so olina kukuuma ekitiibwa ky'omuntu omanya muntu wange by the way ndina kuba celebrity ayinza okubawo kampany tugeze oli atwala kampani baye tugeze zirihamu zirwenzo liti bawo ye manager ate go tuse kampani bakole oli mukwesika ne basikali bali mukujiraja ne bakola mugere nyangu respect manya bawange yani wano wenti ostegira muweze ekitibwa around tosobola kubeera wano kati tugeze go mukyala kati nsonyiwa okusala ekirimi kakati kangirire nakuga wogambye bawo nga ki nga manager bawange manager naye kangambe nti wansanga already nange ndi omu kubaweereza omu
okitegeera bw'oba wansanga gwe mulimu gwenkola lwaki bw'ojja n'ojja mu bwa manager wankwana gwenkola lwaki oyagala nkyuse nve mu ogwo omulimu ate nzire ewala kati oli muka manager olina okyuka embeera bwekyuka naawe ekyuka bw'oba tokyuse ddala tebigenda kubaawo oluli nkusanze otuula eri wansi oli wakisiimuula manju oli muka manager jangu ku counter tule waka natsi twayaziza so ekyo naye ekitiibwa buli wamu mbadde kwa example ndatubeere mu maka wano ndi naawe mukyala wange ate nzire ku house galo zamulaba gobadde otuma nadduka ayino nga takyakuwa mukakuzimuula so byebyo Weasle ayinza okuba yakubye ate era sinenya na muwala wabula ekintu ekiriwaawo yekyo omuwala emyaka gye nebwaba buli ayagala kubeera ne Weasle yetereza kyogambye nti alina kunoonya ssente ze kubuuza Weasle okukula okwenka naawe yabadde amuliisa abaana balina ebbali abaliisa bamama babwe babalabirira bona gye babalabirira kitegeeza ne bano basobola okubeerawo bw'oba owulira nti okyamwagala genda olabika miliyoni vaayo abantu bulijjo batambula bwagaana Weasle omuntu w'abantu public emufuga vaayo laba noboddukira misaaki oga misaaki nze mukyala Weasle kino ne kino baneesaba omwami wange ajja muyita Weasle ajja kudduka nga misaaki amuyisa ajja mukazi wange nalinamu amagezi akyanjaga olaba atambule nga tonasanga musajja agebakuba lwaki olabye ebyamba waliyo bacaga Weasle tasobola kira kumakya n'ajeemera caga abamuwuliriza omugazi genda olabe caga ojja kumubuulira ajja kutuula wansi akuwulirize adde waka ku ssabo agambe lwaki omuntu ategeera takikola kati wekiremaawo ng'okita osegeera naye kati oyo muwala ateekwa kuba gwe bakuba nkugambye mwabira abajuzi bamukubye enkeera nze nalaba ku sinapu nze ndaba screenshot simanyi kwebuva okwenyini source ng'apostinga nti yagudde mu babbi oba yagomba bituyenza nati banaye bagamba nti ebirungi biggwa byokya naye nga nganze naava bwe ntunulamu famire y'amayanja yongayo si kugityobola oba ki taata bolaba snacks ezibaddewo taata alwana ne maama Weasle maama waabwe ne bayombera mu kamera yes ne beewomulawe mula so sinenya nnyo Weasle okola ekyo tekihappeninga nnyo mu matu gange mbu waawo so kya bulijjo naye abasajja bakuba abakazi nga mutulaba bambi mulekeraawo tosobola kuba mwana w'omulinga akuba ente nga lwaki okuba omwana w'omuntu bw'otyo n'azimba really banaye mwetereze so n'abakyala tetambadde ensaba woba gy'oli eyo tulaba mukyala fukako omukyala omusajja yenna asigala musajja ffenna tukimanyi ate n'ekirala erinnya lya bbaawo brandi ye oba omuswaza yes osobola okukola omulimu omulala nga gwa misana kuba teri musajja atayagala mukazi akola buli musajja ayagala omukazi akola naye mulimu odda kiro okoma kumacha bala kyekola kumacha bannange really bana ate amaka nago tugafuleko amaka time ya auto ebere ya auto gamekali kangendeyo kyalumu naye si bya bulijjo ba si bya bulinaku so newetereza abalayi bafa abalungi mbagamba musharinge musubscribinge tuberenga part of us tubere mu mbozi nga zino era abadde batula mwena banaye tweyanza nnyo tweyanzege abamunsi ezenjawulo mwenna nfuna message zammwe mwe musinga banaye mwongere kusubscribinga abapya musharinge mulikinge mucommentinge munamaki je mwagala twogereko ate era tuberenga najjo tukola ki tugireta mbagamba bugambi mubere bulungi bye bye